nawulirako rumors mbu ayinamu gundi awo embeera ne alien skin ate nga by the way guys this is on record for me to even know alien skin namumanyira ku mudra alien skin yali chaliwo you're even one of the few people that introduced him to the stage okuyimba the first time kati yawo first of all omumanyi otya what happened doli twali ku galaxy nga mwagala kwekuba bwe muti omwebuuza tekuba kwekuba tewaba kwekubaawo bana bekawembe musesa awo tewaba kwekuba. So what's your story with him and what's wrong? aye nkyali wange there's nothing wrong at the moment nakyemanyi kiri kimu oluyimba lwe yasooka okukuba sitole z'enkwacyo nasomako nekakooza nali ndumanya. I'm one of those people abasooka oddumanya. I liked him and the style because he portrayed what comes from down. Ekitegeera kati nendwagala nnyo so kati ndaba ayimba n'ebirala mukubyako nemugamba actually yasooka okunkubirako okufuna enamba mwana kiri kisabi kibiki nemugamba ye kati kyetujja okukola biki ennyimba kyekyo nagamba ekyomukisa gwa Mukama nagamba ennyimba gyebatukola tukyuseemuko zibeere nga teziri direct nnyo mu kiri ekyawansi ennyo kubanga waliyo abajogana okuzanya emboozi z'enko definitely nagamba waliyo abajoze naye katugire biki naye yakkiriza natwistingamu nalemezaayo ate tolaba zaakiiki na Mukama namuwera yamuweredde ekyo kyekyomukisa kyegambye alright nga nkujeeyo banda bawala bakatale yane kando bavudde ne bategeeza nti baali bakyala oba baali baana bawala ba Owino nnyo bano baaliyo mu downtown gye baali batundira engoye zaabwe nga tebannaba kubanga beegatta ku music industry wabula bavudde ne bagamba beenyumiriza mu mulimu gwabwe era si baswavu olw'okuba nti baali bakolera eyo era bano bategeezezza nti n'engoye ze bambala mu vidiyo ezisinga mukwano gwange bazijja mu downtown olw'ensonga bakyalinayo connection eri abo abakyakolayo era nga babafunira engoye ez'omulembe awo no kitegeeza ki osobola okwambala olugoye olw'ebbeeyi naye nga munange olugidde ddala mu nkadde njukira ebiseera ebisinga engoye enkadde tezirabikalabika obeera nalwo naye nga gwe alina wekka ate nga ogenda oggula empya muganda wange ebanga uniform mu Kampala ogenda ojjambala ogenda mu kyalo nga mu kyalo yo batandika dda okugirimiramu so nga gweno mu kibuga olabira ddala gwe asinze okunyuma ku kyalo so bano bategeezeza nti banange beeranga oli proud of ekyo kyokola beeranga togwamu maanyi ate buli kyolwo ojja tuuka kulyengedde naye eyo nga nkujja mukwano gwange ne musajja mukolo mudra ono avudde nategeeza nti essaawa yonna ayinza tukubamu ki concert era nagambye abawagizi be wayogera kati bamubanja era yessaawa ndowooza abaddize nga batekerayo ka concert njukira musajja mukolo ono akubye ennyimba mpitirivu mu myaka 2 gyamaze mu music industry nga kikwasaganya naye nga ffenna tukimanyi bulungi nti ono yawandikirako ku mukyala Karokasi ennyimba ennungi nno ddala naye munange tebyagenda bulungi era nga yategeeza nti management ey'omukyala Karokasiita munange yagenda maaso n'okubanga emujolonga bw'atyo n'asuulawo tawero n'agamba kimala naye siddamu bakolera nnyimba era okuva olwo munange ennyimba za Karokasiita zakyukira ddala jjukira ono yali alina engeri gy'awandiikamu n'engeri gy'akikwasaganyamu ng'ate Karokasiita akituliramu ddala bulungi nnyo obanga ojjukira bulungi ennyimba Karokasiita ziyatandikirako zaali za mulembe nnyo okusinga kuziriwo kati era nga woba ozimanyi bulungi nnyo musajja mukono atukubye ennyimba nga Shabada olwono alulimu ne mwana muwala amanyirwa nga Ava yadde nga bangi bagamba ono Ava Peace yandibanga muntu we wakulusegere era yandibanga amukwasaganya omuno mulimu n'ennyimba nga balobalo mulimu ennyimba nga kimuli kyange olwono yaluba lwayimba lwamaanyi nnyo ate agamba ngenda bateeka mu concert mwaka guno gwennyini naye nga tukimanyi bulungi guno mwaka abayimbi bangi abatimbye tetumanyi bino binaggwirawa
bo Abannayuganda abali steady era akasente bakayina okuba nga ate munange bagenda mu bivulu yonna gye bagenda okuba nga bayitibwa naye nga tujjukira bulungi nti omukulu Kirevajje ennaku z'omwezi zisembedde agenda kuba nga ate ategeka concert ye Wuuno gy'abadde abalindiridde ebbanga eddene. Jjukira ono yabaddeko wa Pastor Bugembe era basobodde omumusondera ddala ssente eziwera obukadde 2,700 wabula nga omusumba yamusabye agende maaso n'okuba nga akomyewo maama w'abaana omukadde olw'ensonga olweyo olukadde lwe lumanyi ensonda z'ennyumba. Omukyala yanoba bambi ng'alaba embeera etabuse yadde nga yali alina ebirooto oluvannyuma lw'okuba nti omukulu ono yali muyimbi era ng'asuubira agenda kikuba kubanga ebiseera bye yalina iti munnange omukyala yali amanyi agenda kubeera nga Babi Kyagulanyi oba omukyala Zuwena nga omukyala wa celebrity ow'amaanyi mu ggwanga Uganda kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti omukulu ono yali atuuse ku ssa ly'okugyawo Jose Chameleone naye munnange Chameleone we yakitegera n'agamba sigenda kukikkiriza ekyo kibe era gye byaggwera twatandika okuwulira mbono yalogo ono yalogo oli era n'oluyimba olw'omuzza ku shati ono omusajja mukulu yakuba oluyimba eddogo lyafuluka nga kyagezaako tegeeza mukwano gwange abaali bamwagaliza entaana ebintu tebyakola abaali bamwagaliza okudda emabega kakati yesaawa akomyewo ku toopu naye katulinde kutulabe ekinaava mu kivulu kino tulabe oba ddala amaanyi gakomyewo oba nedda naye nga ffenna tukimanyi bulungi nti omuntu ali emabega mu kino ate ye musajja mukulu ali sikini era nga omusajja mukulu no bukyanga bamuwa collaboration ono taddangayo kubanga ate azzaako oluyimba olwo awo tetumanyi kiki kyabala kubanga yandibadde yatuzizzaako dda ennyimba nga 2-3 nga musajja mukulu eyamuleeta ku noobu oba yamuzza bwakola kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti ali sikini mukwano gwange ye kumpi buli lunaku asobola obbakubamu oluyimba buli luvannyuma lwa wiiki ono abakubamu oluyimba ekintu ekitali ku bayimbi balala era nga kino kikyabalemesezza okuba nga musajja mukulu bamujja ku platform yadde nga bangi bagamba ono essaawa yonna alina okugwa adde mu kyalo. Sookera ddala ekyanyiiziza oba ekinyiiza oba ekizze kinyiiza beba celebrities abali eyo naye ne mudda ku baselebu bannammwe namwe ne mubafuukira ekizibu okitegeera nga naawe leero olina ensonga zo z'olimu oba kale tonnaba oyinza okuba tonnabakola bulungi nnyo linnya bantu kubeera nga bakubeerako bakwogereko manye era boogera ku alinawo tebagenda kwogera ku muti gutalina azin teri agenda kwata nkonyogo agikube ku muti ogutaliiko miyembe definitely bakwata enkonyogo ne bagikuba ku muti oguliko emiyembe naye kakati ojja sanga nga waliwo serebu omu olw'okuba alaba boogera ku serebu omulala adde mu kamooli afune waatudde akolokote munne amukalakate amukolokote kale embeera yo bwetyo bweri naye nga nkujjukiza mukwano gwange nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire gwatanaba kuba nga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okuba munange tutambula ffenna saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.